ababaka b'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement basisinkanye mu kabondo kaabwe boogerezeganye ne President Yoweri Kaguta Museveni ku nsonga z'amabago ag'okugatta ebitongole bya gavumenti ebyasigalira ebitongole 38 ebyalina okugattibwa ebitongole 16 byajulira era President Museveni yazza amabago gaabyo. The main agenda is approval of the remaining 16 bills and rationalization. Bannakibiina abalala boogedde ku nsisinkano ne mukama waabwe era ng'ebinaabaayo bikkanyiziddwako yakuwanjulirwa eggwanga. Era ndowooza nga bulijjo ekibiina bwetyo bwe tukola era eba nsonga nnungi kubanga tusooka okukuba tokimu ebyo bye twagala ng'ekibiina oba ebyo ekizo kibyebeerese tulyoke twekenneenya oba mulimu ensonga zetulowooza nti tuyinza okukanyako ng'ekibiina nga tebinajja nga tebannabbireeta mu palamenti. Puroguramu y'okulaba nti tukola rationalization oba okulaba nti entities ezimu ziddayo zakola ki zaava. So tusuubira nti olwaleero tulina bingi by'okwogerako era omukulu w'abagenda tuwawula kwezo entities ezimu zisobola okuba nga zitandika okutambula ne financial ya eno. Mu basoose okwesonga Baasi ya Yero ye mubaka wa Njeru municipality Jimmy Lwanga Wanuuko ategeezezza nti guno mukisa munene okusisinkana omukulembeze w'eggwanga. Ngenda mu State House kulaba President, head of the executive. Yafuna nnyo ettutumu mu biseera eby'ebimeeza ebyakyaka ku mikutu gy'amawulire radio. The third arm of government. Bafuna omwagaanyo so kitegeeza siina buzibu bwonna bwe njogeramo n'akulira executive president. Abanuupu ate abanuupu bwe tukulembera eggwanga. President Yoweri Kaguta Museveni ye president. Fenga NUP fair lead of opposition era naffe tulina ababaka mu parliament abakola third arm of government. So eggwanga tulina okutwala mu maaso. Ebimu ku bitongole byatagaza ababaka kuliko eky'ebyenguudo Uganda National Roads Authority UNRA, eky'ebyebibira ekya National Forestry Authority, eky'emmwanyi kya Uganda Coffee Development Authority n'ebirala. Bya Mohamed Wamala ne Eric Sebala Musoroti TV. N'ebyo bya kukunavula byava